agenda mama nyabu. People power, our power, our power, people power, NUP, everywhere, everywhere, NUP. This is the time, the time, the time. This is the time to say goodbye. Nebali banga kakutemu nga kakutemu nga kakutemu. Nebali banga kakutemu ateko buteko genda. People power, Our power, people power, our power. Bantu kashuka kukola ki? Kulalira. Nefe twadde na biki? Nabirimba. DJ Mwekali. Yes, 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 yes. Yes. Mwekali. People power. Our power. Our power. People power. Our power. DJ Moli Gwagadi. Nonyeza yakayimba. Bakaita. You cannot stop reggae. People power. People power. Mumanjiru wachi. Wanegoma. Keba korebatia. National Inter-Platform. Tenda machi. National Inter-Platform. Tenda machi. Kurudi tuwaina sazi tumukubireko mu ngalo. Sazono nafu bevunika erikola ki? Mumanye vunika eryokubiri. Mulimanye eryokubiri eryakana katu. People power. People power. Kuruno ono mubaka wa parliament addako wano. Kwanza Mubaka parliament akola ki? Mwaka parliament akola ki? Kubanga Betty mujukira abonye kanjogerera Betty ne bamutwala mukomera oyo omukyala namubanja obusente ate nga abo mu parliament bebamu ababadde bayisa ebiteeso ebinyigiriza abaki omulundi guno. We want a people's parliament. Twagala parliament y'abaki y'abantu enebeera n'eddoboozi ly'abaki y'abantu ate manye eddoboozi ly'abantu ly'eddoboozi ly'ani lya Katonda. People power. Our power. People power. Our power. Sazono kamubaweko report. Kubanga nze siniyawe. Takoma kuba mukwano gwange. Naye mu parliament saza atukoze bulungi. Engalo z'omubaka. People power. Our power. Buli parliament ebamu ekikemo kyayo. Ekikemo ekyo lwe lupimo. Bino bye tubeeramu ebirala bya bulijjo. Buli mwaka tuyisa budget. Si kyekyo. Buli mwaka tuyisa emisolo. Era tuyisawo n'obuteekateeka obuki obulala. Tugaleka tukanira sente z'amazzi ebyo tebabiferaako nga babagamba nti ebyo byanjawulo. Buli parliament na buli mubaka ebyo ne b'otabeerayo n'otakiika tubisalawo. Naye waliwo ensonga eziba mu parliament nga zeetaaga ababaka okubeererawo abantu babeere nga ddoboozi lyabaki ly'abantu. Ekizibu kya Uganda ababaka bonna babanoonyamu obululu bali bize kati babaka bammwe. Buli omu gwe bagamba nze wammwe ddala nze nja okubata bavaamu. Naye ekizibu kya Uganda n'olunaku lwe tunaabalonda bajja kusigala nga babaka baaki bammwe. N'olunaku lwe banaabakubirako kajjambo mwebala abajega okutuwa obululu tugenze. Be batuuka e Busega ne balayira ne bagamba kati batandise kutya mukulembeze. Ne batandika okufuuka ababaka baani ba president. N'abayita ekyenkwanzi n'abawa emmere n'abawa akasente ne badda wano ne batandika okutya oli. Ne bagenda buli wabawa ekiteeso eky'ensonga ne bagenda mu maka gaani ga president.
eyo bwe babeerayo tebajjukira timwe mubalikola ki mwe mubalonda naye mugambe ti omukadde akwasiza ku ki omukadde akwasiza ku ki empungu terya biki ekiyita waggulu gwotega waki baze ku gurawundi baze ku ki gurawundi kati batusanzeeko mubagambe mwatusanze tumuga mwatugeeni ne tubagamba temuyisa tteeka lya mwanyi ne bayisa etteeka lyaki ne tubagamba temuyisa tteeka ery'amagye ne balikola ki ne babiyisa ne babawaayo akasente ne babagulirira n'olwekyo basaazi bano ne bagaana sente miliyoni 10 miliyoni 2 ne bazigaana ne basigala nga bayimiriddewo ku lwammwe bannange saazi temukola subtraction mukole addition. Yes. People power. Our power. People power. Our power. Waliwo agaggawala ng'akola subtraction bw'oba otoolako gaggawala oyongerako buki kati wanegomba tugenda kwongerako ababaka abalala bameka 2 okalewa kuno mbadde sembabule kuwandiisa nina Rose. People power. Our power. People power. Our power. Kubanga eyo munkola babadde balowooza kyeyo ente nazo zironda tubasindikidde abaana abaki era benvudde eyo mukuba omu okerewa ssebo nadde bakubeera mbudde nensanga negonza gaki lukwago naye neŋŋamba kamale wano kusimbira ddala kikola ki nenzijanga naye bamu stampu ng'anywera kakati wano nzijeeko akawuwo gombe eweddeyo. People power. Our power. Our power. People power. Nanga kati mwe emirundi 2 Presidenti waffe Kyagulanyi munama mwanyina akalulu mulonde Kyagulanyi ono muleke kubawa waliwo abagamba ti osobola okulonda Kyagulanyi eno wansi n'okola nga bw'okola ki mugende mubagambe mbu muli bajega gavumenti enywera na bino wammanga empagi enywereza gavumenti mu buyinza bagiyita ki palamenti bw'olonda pulezidenti n'otalonda mubaka wa palamenti obanga kapere ayoza n'akola ki ayanika mu ttaka. People power. Our power. Ate abantu abo mbayinako n'omusango abamu mumanyi omusango gwe mbayinako bajja muno bagamba guli gwali muyaga mbw'okulonda mwali musiruwadde mmwe nga waliwo emmando yabakutte omutu nga kana akazimu akafuumuuka mbumwe nga temwetegerera ne mulonda basaazi n'olwekyo nti basaazi mwabalondako olwo mwerabiddemu mubagambe beguba gwali muyaga nga mulowooza twali basiru katubaleetere tsunami tubaddemu nalo n'omutima nagudi. Yes. People power. Our power. People power. Our power. Kati waliwo abagamba nti saaza akoze eki ekyo nkibaddemu wanegomba muli balaalo muli balonzi si kyekyo bw'oba n'ente eyo ewaka gy'olunda oyinza ogyagaza ennyama oba amaki ndowooza mulunda ente tuzirunda mirundi emeka 2 kuzijjamu nnyama namaki namata naye mwe mu kkubo waliwo obute bwempiseeko mubuulira ng'obute amayembe manene okiregedde naye ng'akataako ne bookawa ebiwata ebyenkanawa tekakuwa nnyama ewera tekakuwa namaki namata bekaba akataaka kalomojja maneya ne kati obuzibu bwa Museveni ne NRM kateka kalamojjo ne bookakama otya kakuwa tampeko mmeka 2 ate tekogamoko okumanya Museveni ali bubi mu kiraalo kye n'ettalo lye waliyo obusolo bayita lunywa muki lunywa muki munte kakati mu ttale eyo alunda obusolo bwo mu State House ne baganda be ne baki buli katakajjamu bo banywa buki bunywi kyova olaba twaga tukola ebintu bimeka 2 ekisooka mumpuliriza tufune ente ey'olulyo nusu Bulaaya nga ye Robert Kyagulanyi
People power. Our power. People power. Our power. Ekyokubiri ekibanyi tukisuule n'emanvu gaaki tujjewo na buno obuteebafu kubanga palamenti yasinga okwegalikira sente nyingi ababadde bazigaleka batulaali ne Museveni ne bakkiriza kati ate olutalo oluddako ensonga zigenda kuba meka biri mu palamenti zibabuulira Museveni olw'okuba ayagala mutabani we kumusikira kyayagala okugjawo yemmwe ogenda mulonde president ayagala palamenti egenda okukyusa akaki akawaayiro ako ng'ababaka ba palamenti be balondaani president ensi zonna zifugiddwa abakulembeze abatavaako abantu si be babalonda abasigizibwa abaana baabwe ne baddako North Korea mwali mugiwuliddeko ng'eronda president waayo Cuba mwali mugiwuliddeko ng'eronda president waayo kwavaako Castro ne kuddako muganda we Raul North Korea kwavaako great leader ne bafuna dear leader kati balina dear son mumpuliriza zonna kabonero kekaki kekamu kakati palamenti eddako eyina okukomya Museveni n'obukulembeze bwe obutakkiriza kukkiriza mulundi gwonna kugenda kusikirwa Muhoozi Kanyine Rugaba. People power. Our power. People power. Our power. Ekkuba eryangu olyokwewala obwakabaka bwa Museveni bwatandise kati yatulazeewo n'ettabani lye eppanvu bwe riti lizzukulu lye nalyo ne liyingira amagye era nalyo kati yagenze bweru kusoma kati mwe baana ba boyi abatasobola kwekubya mwana mugamba muli temubeera nnyo ku TikTok njagala kumwe abali wano buli omu agende mu bedroom ye yekubizeemu TikTok mugambe mumbona wano wensulanze mukisobola mufuna katititi akamulimuli kukuba kubaawo oba emmotoka ya saazi n'ogamba ab'ebusoga ab'ekampala mumbona netwaga tubabonere mu buliri nga wemusula waki naye buli omu ali wano amanyi obuliri bwagenda okuddamu eka oyinza okwecangacyanga wano naye omanyi obuliri bwogenda okukola ki abamu mukyebakana mu bulangiti mugimanyi abamu mukyebakana mu buki bulangiti bakomadde ozeebakamu ensi yebakamu juve naye mwebebeka mu buki ate era abamu mbamanyi mukalakatira ku ttaka awo ng'ekitanda kikaluba people power kakati kalakata kimu kwe mutegedde people power otule ebyennyanja byemukalakata wansi awo tebabikalakatira ku kitanda wansi awo weguwoomera kakati people power abavubuka mwenna abali wano bw'oba okalakata ekiro osinga kutya kuzaala mwana tikakati ono omukyala bana n'obuwomi ne bukendeera kubanga oba n'amaanyi ne gakendeera people power kubanga bwalaliikirira omwana bwanadda n'agamba emumbwa nze sente zinaalabirira omwana zinaakola ki zinaavaawa tugenda kuzimba Uganda empya nga bw'ozaala omwana wo teweeraliikirira ajja kusoma ne bw'oba gwe tewasoma ne bw'oba mwavu ajja kusoma ajja kufuna omulimu si lwa kkala si lwa nnyindo si lwa lulumi si baani bamanyi kubanga alina obuki obusobozi people power our power people power wana abakyala bali wano how mu kyasa kino bw'ogenda okuzaala eggombe ng'ogenda ne Mama Kiti mugimanyi oyo Museveni munafu yagamba n'okugulira abaana paadi muzuuli ab'amasomero nesimulema oli jjajja n'abakiggwe atasobola kugulira abazzukulu wadde paadi people power naye mu nsi ki nga naye ensonga yakwogerwako mu byobuki ku kadaala k'obyobuki by'obufuzi kambagumye buno obulamu bwe tuyitamu ensi endala zaavaawo dda Tanzania etambudde Tanzania bano ababaddeyo bali ku bullet train okuva e Dodoma okugenda e Mombasa dakiika 30 naye n'ozukuka ku ssaawa 12 omupiira wegulunyumira ogwa Man U ne Arsenal mbuweesala takisi ekutwala e Kampala people power
Hallelujah. Kagamba president omubi n'akawowo k'okunca kaguyitako kubanga osula weekala ki ebintu bibiri ebisalawo wowoyimiridde kije weeraliikirira buli lwoggula oluggi ku makya ffe tuli basiraamu buli lwenjaziina subuhi neŋŋamba allahu akbaru bweraliikirivu ki bwe ŋŋenda mwenna mutandika olunaku nga temuli shuwa sente mmeka ze munaafuna nga mugenze ne mukola mutandika mugamba kangenda noonya emitwalo emeka 5 bezituuka ssaawa 4 nogamba benaafuna 3 bezituuka 6 nogaa kati no benaafunayo 2 ssaawa 10 benaafunayo omutwalo ssaawa 11 5 olweggulogulo senga afuna ez'obuugi eyo Uganda kyeyo. People power, Our power. people power. Our power. We want you to stop worrying about today, about tomorrow. Mubere munsi eyeyagaza nga temuli akutwala mu basement nga temuli mu poliisi akupoliisinga kubanga olina endowooza y'ebyobufuzi etakwatagana abali mubuki mu buyinza nosanga n'omupoliisi asula mu mama ingia pole asula mu kayumbayumba kakabati batyawo nga naye agamba wano tayitawo bino tojja byogera bosi nammwe muli mu busibe. You need national unity platform. Mwetaaga Kyagulanyi, mwetaaga okusobola namwe okubanoola people power. Our power. Era njagala tubagambe you are part of us, very part of the oppressed. You are not the oppressors. Kama mwali mulabye ku muhoozi nga bagaana okwogera, mwali mulabye ku basodo wano mubalaba bayitawo mu mmotoka wano ng'oyinza okulowooza nti malayika alimawuti terituukamu naye nga bali mu mmotoka ziringa ki ennyonyi naye nga tebafaayo ti mwe be bayitako mweriisa ki nkuta. That's why nzize wano okubagamba ffe nga National Unity Platform tugamba ekimala kikola ki? Kimala. Ekimala kikola ki? Kimala. Kati mwe ab'eggomba njagala kwogera bitono ku luno weguliza ffe abasiraamu tugamba mumpuliriza omusota bwe gukulumira mu kituli kimu emirundi emeka 2 3 bw'ofa oteri mukkiriza. Make no mistake, for the last 40 years okujjako 5 wano Gomba mbadde mulonda NRM si kyekyo okujjako ginemeka 5 Saazi yasoose okuba omukulembeze wano mu Gomba nga si wa National Unity Platform. Biki ebyabalema okukola mu myaka 35 ge bali mu bubanja kati ge mbanja Saazi. You failed for 35 years. NRM yabadde mu buyinza for 40 years. Now you are saying Saazi ali responsible ku bye mutasobola. Mwe bagayi Uganda yabalema okufuga mugende bano basaazi bafuga ba minister eggwanga lyaffe ligende mu ki? Ligende mu ki? People power. Our power. Kyovana bano babafuze bubi. Abaana abaliko ababafuga balowooza bo balina endagaano kimwe buli kiseera mulironda bo. Bebavaako nga badda bebagenda nga baana baabwe badda constituency zino sizasikirano. Please kitaawo baaba yali member wa parliament gwe toli entitled kuba member waki wa parliament. People power. Our power. People power. Our power. Ne buli owagwawo eyaliko ono omwana we najja ono n'akola ki najja boss mwe temuzaala temwagala bamwe babereko abaka parliament mubagambe nammwe mwalyako soda wamwe bw'aba yayiika Saazi si ye yamuyiwa abalonzi be bamukola ki mugenda mugamba oyo dokita soda wa kitaawo n'owa famire yo Saazi si ye yamukola ki ye yamuyiwa mwe abalonzi mwe mwakola ki mwamuyiwa era mugenda kusamba ecupa omulundi oguddako. People power. Our power. Our power. People power. Mumanyi nze nva Butambala. Ebutambala teva mu ki? Nze nasazeewo okwewandiisa lwankya bwe muwulira nga mulimu obukoowukoowu olweggulo mujja tusinkane Gombe tukikube nalo na mutima na biki Bidi. wali mukakuba. Yes. Kati awo ne Bwentema bakongeremu nga pulezidenti waali naye mumanyi ekijja ng'ennaku z'omwezi 3 mumanyi ekijja omwana wammwe ow'eggomba Robert Kyagulanyi Ssentamu
Kaweege mwebale nnyo mwebalire ddala nze Saazi Godfrey omubaka wammwe aliko ataddako mwebale nnyo mwebalire ddala akabonero ke mulaze olwaleero kalaze kabadde kakungulu ekitegeeza ekiri munda mwebale nnyo mwebalire ddala olunaku olwaleero lutegeeza tutandise ekisanja ekiddako ekyamazima mukikoze kuba bonna abanvuganya beewandisiza leero naye abaloozi bonna muli wano mwebale nnyo bannagomba mwebale nnyo abataka mwebale nnyo abakyala mwebale nnyo abavubuka mwebale nnyo bafuuti soja mwebale nnyo mwebalire ddala abakulembeze mwebale nnyo mwebalire ddala ekyamazima siina kyembabanja wabula mbabanja bino akalulu tugende tukalonde ate tukakuume bwe bagezaako kakwatamu tukabanje kubanga kiraze nti mwasazeewo kiraze ti bye tubagamba bye mbagamba bulijjo mubitegeera kiraze ti Saazi ne ttiimu ye be bakyali abakulembeze kiraze ti Kyagulanyi yaddako nga pulezidenti kiraze ti obudde bwankyukakyuka ekyamazima mwebale nnyo tukoze statement bulijjo mbasaba tukole statement olwaleero naye tugikoze mukulika eyo gye tuyise mwebale nnyo mwebalire ddala bassebo ne bannyabo bulijjo mbategeeza nti ekizibu kyaffe ekizibu ky'abannansi ekizibu kya Uganda siri ettaka eribbibwa kubanga abalibba tubamanyi size sente ezibbibwa kubanga zibba tubakola ki si bwe bululwa obumula kubanga ababubba tubakola ki si be batemu abatutta kubanga abatutta tubakola ki ekizibu ye Yoweri Kaguta Museveni n'abamutembeeta kaakati ku luno nambakulembeddemu Egomba ne Honorable Betty Sentamu twagala tukole Museveni n'abamutembeeta era bassebo ne bannyabo njagala obbagamba nti mu nsi buli mulembe guba n'ekikusoomooza guba ne challenge waliwo omulembe ogwaliwo nga challenge yali ya polio waliwo omulembe ogwaliwo nga challenge kwali kulima pamba omulembe guno kyetulina Katonda kye yatuleetera ekitusoomooza ye Yoweri Kaguta Museveni ne banne mbasaba ku luno Katonda azzeemu otuwa ekisa n'obudde obulungi tumugobe akole ki agende bannange tetwagala tudde mabega bwana gundi twamuwa ebisanja 3 yatukoleramu bino eby'amaanyi yali omu ku babaka abali mu parliament nga bajjawo ebisanja bwana Kalule Ssengo yali omu ku bajjawo emyaka gya pulezidenti oba oli awo twandibadde tetukaaba olwaleero atusasuddemu tuleetera mwana we Saazi abeewo njagala tupanishinge Kalule Ssengo tumubonereze ne famire ye nga tumumma akalulu nsaba bassebo ne bannyabo tuleme kudda maki mabega ekirala ekiririra ekisembayo kezaala kekola ki obukulembeze twagala kugabana Katonda yatuleetera Robert Kyagulanyi Ssentamu
ate n'abanga abagomba. Lwaki mutumenya nga tusomesa Kyagulanyi Ssentamu omwana waffe muganda waffe gwe bazaala wano. Nsaba basabo ne bannyabo tetuddamu kwebuzaabuza. Kyagulanyi kati ka kiki? Kati ka kibiriiti. Bagamba ekitatta muyima tekikola ki? Bwe tuba nga tukyalina Kyagulanyi mukkirize tugenda mu nsi empya ensi ensuubize. Njagala obbawa obubeeyamu nti mu testing ze nange ne mba testinga. Kaakati mbasaba nga mbategeeza siri balyamu lukwe mpaka nga tukyusiza Uganda eno. Mbategeeza nti byonna ng'omukulembeze omubaka w'ekitundu kino mbisobola. Sibisobola? Wakyaliwo okubuusabuusa? Wali abisobola okusinga nze? Byonna mbikola ki? Byonna mbisobola. Njagala obbasaba tulonde akalulu tukateekemu n'akaki n'akajanja tukiŋŋambuleera tukole ki? Mu ttiimu ey'amaanyi n'omunafu abeera waki? Buli gwe mulaba mukulembeze w'amaanyi kasita abanga ali kwambuleera. Mbasaba bannange basebo ne bannyabo byenkoze mbikoze. Katonda byansobosesezza mbikoze eki? Naye bamubanga mutesizeeko emyaka ena nga mulabyeko kati mulinde emyaka emirala 5 egijja. Njagala obasuubiza, njagala kuleka likodi etalimenyebwa emyaka gyonna. N'olunaku olwaleero konvoyi gye tuvuze tebangawo mugomba. Lwekyo bwe mbikola, bwe nsalawo bikola mbikola ki? Nsalawo bikola mbikola ki? Kakati mwe mungezese ku kisanja ekyokubiri. Munaalaba mugenda kukola ki? Mugenda kulaba. Maliriza twalanze abayimbi. Kabako ajja. Kazibwe Kapo akola ki? Sabu Wanatola akola ki? Bonna basasule. Kyekyuma mukiwulidde? Mulina kye mugamba? Nja bikolanga bwentyo ebbanga lyonna. Ekirala mbadde wano nenfuna akasimu aka deputy president waffe omubaka w'e Butambala aŋŋambye asambyasambyako ayiteko wano atunuuzeeko. Ekyuma twakireese kyakubeerawo mpaka ku makya. Saba mubeere bagumiikiriza. Saba mubeere baki? Bagumiikiriza. N'ebigambo ebyo nsaba sembayo na kino tubikoze olwaleero. Saba tubikole nga 3 president ajja mugomba. Buli omu akwate kyayina, buli omu ayambale kyayina ekimyufu twanirize president ng'ayingira mugomba n'amaanyi. Bwe babanga ejjinja baabikola, Nakaseke babikoze, Busia babikoze, ate Gomba binagwemera wa. People power. Our power. Saba mukyala wange oddemu ofukamire weebaza abantu bano. Bane mwebale nnyo, mwebalire ddala, mutulabiranga ddala emirundi gyonna. Tukuuma akalulu kaffe byesikoze mu binsonyiwe, be nasoba mu nsonyiwe, gwe nyina gwe nasobya nsonyiwe, ate musiime ebyo ebitono byenkoze eki ebisoboze bimuka. Abamanyi omukwano gwebale mwasoma nyera mwamala ne bazanya abaami
ne bakyala baabwe. Basebo ne banyabo, Museveni atufugira ku numbers. Mulaba tubaffe Nagomba naye bale bwatuuka ku bya Museveni abatunda misana. Era ebiseera ebisinga kyekituganya okukwatagana. Buli bwe tutuuka okusalawo atunda bannagomba ate bwajja eno ne mumuwa obuwagizi. Nsaba munyambe, nsaba mukole ki? Mumaanyi gennyina nyongereko Betty Sentamu. Tubikole, tununule Gomba, tununule Uganda. Betty Sentamu kusuubiza tikeeto nye kagwake tuli ffenna mu Parliament. Ekibala kikola ki? Ekibala kikola ki? Akayiringu n'ebiyiringu tubigobe. Kikola ki? Gende ekibala kikola ki? Wakoowa. Wakooyera ddala. Genda. Bwana Kalima. Basebo ne banyabo, bwe tumala okusaka sente ebintu byammwe tetubireetera mu nkwawa, tetujja na sente wabula biyita mu system ne bituuka ku disitulikiti. Ebintu ebisinga bifiiridde awo eGomba Kanoni ku disitulikiti. Emirimu ne bagitunda ne tuleeta enguudo biliyoni namba ne balimako 2, ne tuleeta amasannyalaze ne bifutaakibwa. Buli kimu kikola ki? Kifudde. Mbasaba tutunuulire omulenzi ono. Bwali tulyamu olukwe tuli musaddaaka naye nga bwe tukola abalala. Mbasaba ku lwange, ku bwesige bwe mumpadde, ku mukwano gwe mundaze, banaye mumpa abakulembeze nga Kalema Richard yakulembedde ku disitulikiti. Mukaseemu mwekoze, muteekemu n'akaki n'akajanja. Basebo ne banyabo, teri kyosobola kufuna nga tolina kyewofiiriddwa oba kyeweerumiza. Emitwalo 2, 1500 n'olukumi bigenda kujja. Kalema tabiina. Kalema tabikola ki? Naye alina omutima gwa Uganda, alina obulumi bwa Gomba, alina obulumi bwa Nuupu. Abamanyi kubanga mwekana. Nsaba ebyo byonna tubidibye, naye bw'olaba Kalema manya nti onunudde Gomba disitulikiti. Mukitegedde? Basebo ne banyabo, bakansala baffe mu ttiimu ey'amaanyi, buli abeeramu aba w'amaanyi ne bw'abanga obutonde bwe munafu. Ttiimu eno abakulembeze, ttiimu eno gye tusinzidde nayo ekisanja ekyokubiri. Nsaba mugirabire ddala. Buli wolaba mulera kola ki? Bigumba jangu. Waliwo omusirusiru ayasinzira wano ng'atumanyiira, naye omusajja ono n'omwami bamuyita Sebiraalo ne Serwadda Nakalawa Wini ne Nicoleta Jane be bakulembeze be tubadde nabo ku kanso ababadde bazoganya kiviiri ne babbi banne. Mbasaba mubongere obuwagizi. Kansala wa wano omukyala owampenja yatulyamu olukwe n'agenda mu NRM. Mukitegedde? Nsaba mumulamule nga bwe muyina omulamula. Oyo yatuvaamu y'omu ku bambega abadde basinzira muffe n'atwala amawulire wa Ssengo emisana. Y'omu ku babadde beegatta ne batunda emirimu gya disitulikiti. Y'omu abadde akwata ssente ne kiviiri ne babba ssente za disitulikiti. Y'omu abadde yeegatta n'ababbi abakukunadde mu Gomba disitulikiti ne batukijjanya ku mataka. Mbasaba mpenja ng'eggombolola ono gwe tuleese. Nansamba Farida Saala
ye kansala w'ekitundu kino akola ki tuleme kwebuzaabuza muto muyivu ebintu abisobola ate wankyukakyuka naye bwali batuliddemu olukwe nga naye tugumusalira mukitegedde bwetutyo bwe tulina okutambula. Njagala okumaliriza kakati waliwo omukulembeze ono bamuyita Kyazze agenda tukiikirira Kanoni Town Council ng'akiikirira ku district. Mukitegedde Mvumulo buli kimu akisobola. Yaliyo yakolanga owawano n'atutunda ye teyakoma okwo ne mukamyufu KNRM yajja naye ne mumusalira omusango ne mukamukuba n'avunda. Kati tulina Kyazze, tulina ki Kyazze yazze meya waffe yagenze abantu b'e Kanoni meya aliyo tweddira gumu era bwe tugenda mu nkiiko z'ekika ampita baaba naye ebyo tebibaamu kusaaga mu kununula eggwanga tebibaamu Luganda bw'aba akoze bw'ati tulina kubeera bwe tuti tuleese Kawuma Swale nga meya w'e Kanoni. Ono byonna abisobola. Bwe munaaba mumpadde Swale Kanoni tujja kuba tugimaze. Tujja kuba tetwetaaga kukanula nnyo maaso kubanga bwe tutaddeyo tumwesiga waffe ebintu ajja bigoberera mu ki tukooye abantu eb'enkwe ab'e Kanoni mwanike emikono. Njagala bajjukizaamu kamu meya Kyajja yagamba bwe batazimba katale tebamuwanga kalulu akatale kazimbe. Meya Kyajja yeegatta n'omugagga ne bagoba abantu muki ne bagabana amapoloti n'abasajja b'NRM ab'omugomba muno. Buli mukulembeze yandiyogeddeko omugagga yamukwasanga kyapa. Meya Kyajja nga yakulembeddemu. Mbasaba Kawuma Swale ono abe ekikubagizo kyaffe nga mulonda meya alina amakulu. Basebo ne banyabo tulina ebyokukola twasoma nnyo naye kimala kikola ki tulina okubeerawo okulaba nga waliwo ekiriwandiikibwako mu byafaayo nti naffe twaliwo okulwanirira eggwanga lyaffe. Mukitegedde ekyo kyekitutta. Oba oliawo Mukama ku luno agenda tujjukira eggwanga lyaffe litereere. Njagala obbasaba tetugenda kufuna buyambi kuva walala, amaanyi gali mu mmwe. Uganda ebitundu 5 ku 100 bavubuka. Abavubuka era mmwe muli wano mmwe mulina okwekwatiramu. Akalulu kaffe nga bakatwala abakadde tebalina maanyi ffe tulina okusitukiramu. Basebo ne banyabo nja kubeerawo. Bw'oyogera ofa ne bw'otayogera okola ki? Bw'oyogera ofa ne bw'otayogera okola ki? Kakati tusimbudde ekimala kikola ki? People power. Our power. Mwebale nnyo naye temugenda. Ebyamaanyi bikyaliwo n'endongo eno nsasule. Njagala okwebaza abasirikale baffe bano ba foot soldiers. Mwebale omirimu bannange mubakubireko mu ngalo. Bano tebalina musaala naye nga bwe ne bagamba ti mu struggle eno buli omu alina okubaako kyawaayo. Asobola obyogera nganze byogere, asobola okukola ogwo gukole, asobola okwetamwa wetamwe. Eyo njigiriza ya Kisiraamu. Kola ki? Wetamwe. Bw'oba olina ky'osobola okuwaayo kikole ki? Twejjeko nakyemalira. Tugenda kufuuka emmomboze mu nsi yaffe. Tuzaalibwa wano bagenda tuziika wano tetulinayo waki naye lwaki tetwewaayo ku guno omulungi. Abavubuka teri ssente zimala, tweweeyo buki byonna bwe binaggwa tujja kusasulwa nga tufuna Uganda empya. Ng'onunula ekibanja kya jjajjaawe ekyatwalibwa
ng'oweerera omwana n'agenda ku ssomero n'asoma ebituufu n'abasomesa n'abasangayo ng'enguudo zonna zirimwa baleena ebigambo ebyo mundeke kankomaawo mwebale nnyo mwebalire ddala n'abasajja kabaka awangala people power our power NUP everywhere NUP Ije soko tuwemu honale mwene mama matunyenyeze mwano Nije tuwe ya kaimba Waita iyo kayoza Honale mwene mama Tubadde tusaba mama soko mbahaga. Mukwano ogulabye. Owaye. Oba ate ye agize nani? Ono yewandisize Butambala. Butambala oba Mawokota. Oba yata haga yowadani. Kati nze ngamba. Jazewe. Jojo ulia. People power! Kale tuyanza dinda pokatini sebo tukubira oluyimba otalonga lwedde tuliyambala engule emikono waggulu ona lebo waliko mukono gwo ndinge wana tukubira oluyimba kulengera mbega watachi okutoga Kyagulanyi Bobby oh yes seba negomba twesimya abebusiya mwabalabye Bunyoro mwabalabye Mityana abasajja nga basazeewo kyokka Kyagulanyi bamuzaala Gomba oyinza okubanga gwotya n'okugamba nti mpagira Kyagulanyi ng'oli munnagomba tuveemu akatengo bino byebiro twafuna zaabu twafuna amata agatafa aga Robert Kyagulanyi Ssentamu tukubire Mukama engalo ezimu oyo takomye kutuzibula maaso naye atumazeemu n'akatengo nze ndabye abavubuka bano Foot Soldiers abaana mweyongereko obungi tukyabeetaaga ebyokola biki bingi Museveni abadde Gombe ebbanga ddene nsebo ndi mukumaliriza nga mutuuze nga musenze naye tulina omwana enzaalwa si kyekyo anamu owuwe mwabe Gomba kambabuuze anamu owuwe ntireka wabwera kole ki bwali ateeka bulubuto lwo wangi bwagabana gwogabana mwamulowooza singa Kyagulanyi president tuba tuti singa Kyagulanyi president amalwaliro biba biti nga Kyagulanyi president ombulira nti omwana amaze emyezi 2 tasoma kati omukazi yayibiridde n'agamba mbu baddeyo basome gwogenda omwana bagenda competinga n'owuwe tweberere mu ku mulundi guno tuzibuka amaaso atugambye akabonero maki manvuuli bw'osanga ekya yero tolonda bw'osanga ekya yero tokola ki akabonero ki manvuuli era bw'osusinkana najidde ku ssaawa simanya ajidde ku Bogoya ajidde ku Lumonde simanya Mwanyi oyo
kyashuuka akabonero akagenda okumyawo abaana bamwe bwe basiba makobera manvuuli akabonero akagenda basimbira amalwaliro baki manvuuli akabonero akagenda okusasula ng'abasomesa manvuuli akabonero akagenda okusasula abasawo maki manvuuli kati nakugamba bwova waggulu tikinga Robert Kyagulanyi tunamutikinga wakirira wana watitikinga Honorable Sazi Godfrey tunamutikinga temumuleka kudda mu parliament yeka ku mulundi guno mumutereka akakyala envumulo bakayita Honorable Betty Sentamu kagenda basobola tuina Ssentebe agenda okukyusa Gomba mu ngeri etekola ki etasuubula akabonero Nvuuli kati ne bwenteba people power enkyukakyuka tumaliriza enkyukakyuka ebindabinda Museveni atulabyeko owulire essanyu enkyukakyuka ne bunayeebala ebugenda laba people power nenze Alright, tukatengeleza hulema Betty Sentamu na Kalulu. This is the time. This is the time to say jaja bye bye. Kolabwati wa musibule. Tugenda kaima. This is the time. This is the time to say bye bye. Newali banga akakutemu ne wali